Waleero yebadde ntikko y'enteekateeka y'empaka za Bbingwa w'ebyemizannyo eyatandikibwawo ekitongole kya Kabaka ki CBS mwe babuuliza ebibuuzo ebifa ku byemizannyo ebya wano n'ebweru w'eggwanga nga olwaleero kwe kubadde okusiima n'okugaba ebirabo eri abawanguzi ba Bbingwa ow'omwaka 2025. Enteekateeka eno yatandika ku ntandikwa y'omwaka guno era ng'abantu abasoba mu 5 be beewandiisa okugyetabamu okusunsulwa ne kulondako abantu 6 abaabuzibwa ebibuuzo obutereevu nga kwabo kwe kwava abawanguzi. Ssenkulu wa rediyo ya Kabaka eya CBS omukungu Michael Kawoyamwebe yeebazizza abavujjirizi bonna n'ategeeza nti bakwongera amaanyi mu kugunjaawo enteekateeka eziyamba abantu okwekulaakulanya naddala abavubuka. Njagala okwongera okukakasa abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna abali wano n'abataliiwo nti CBS nkwataganye ne bannamikago ab'enjawulo tugendera kwongera okufumba enteekateeka baziyite programs ez'enjawulo eziruubirira okukyusa obulamu bw'abavubuka mu Buganda n'okwetoloola ensi yonna. Ono yeebazizza nnyo abavujjirizi b'enteekateeka eno era n'abasaba okwongera amaanyi. Mwenna mulaze nti temugenda kwongera bwongezi kuwagira nteekateeka ya Bbingwa wabula mugenda kwongera n'amaanyi oba embavu. Kitegeeza ensawo egenda kweyongerako. Ssenkulu wa BBS Terefayina omukungu Patrick Sembajjo nga naye yeetabyeko butereevu yeeyamye nti bakwongera okutambulira awamu ng'ebitongole by'Obwakabaka okusitula embeera z'abantu. Tugenda kukolera wamu ne CBS ne MTN ne basponsa abalala okulaba nga vibe yeeyongera. Abavujjirizi b'enteekateeka eno ab'enjawulo nga bakulembeddwamu kampuni ya MTN baliko bye boogedde. Bwe kiba kyetaaga kutuulanga mu kisaawe studio siibirwa ne studio MTN erina space ennungi olusobola olutukyalirako ne tutuulawo mu kaskwere amazzi we gakuba eno we babuuza ebibuuzo ekintu kyongere okufuluma kyagazisa abantu. Batumira okuva ku Kaso Junior School tubaagala nnyo mwongere okutuwa abaana okuva ku myaka 2 mpaka ku myaka 11. For our scientific recruitment services tugamba nti for a better future. Mujja kujjukira solutions mugule ebirabo by'okuyozaayoza abakozi abakoze obulungi mu mwaka. Abawanguzi ba Bbingwa abasiimiddwa n'ebirabo eby'enjawulo batubuulidde ku bye bazzaako. Kyegenda okunvuga ng'okugenda ku mirimu gyange okubeera oluusi n'okunsuubuza ebintu byange ngenda kuba nkozesayo. Tazongera ku school fees wange nyongereyo okusoma kwange. Hassan Kasagga, BBS Terefayina.